us because we have filed an application in this court for 1.5 years. We have not been heard, and now we've been told Mr. that... Mama, just listen. You say... Yes. Just sit down, please. Can you sit down? Okay. You say you wanted to save judicial time, to save the judicial time, so that you point out what has been admitted and what has not been admitted. For a pre-hearing, if there was a judgment, I didn't need to be called here. I could just receive a judgment notice. That's what I'm saying. Maybe I wasted your time calling you because I had... No, my lord, we protest. I had not talked to the head of panel. We need to see the head of panel. We protest this. You can protest. It's not fair. This can be referred to... Yes, let's go and see the head of the panel. We can't allow this. Because it's Tuesday. No, we shall go and see him. We shall look for him. Where are you looking? No. My lord, this will not end here. We are not going to accept that a party can be muzzled for 1.5 years. We are not heard, and then we are told all of a sudden there's a judgment. No, this will not happen. We object in the strongest terms. This is muzzling. We shall not accept this. Hear us and dismiss the application if it has no merit. Mr. Moore, whether you accept it or not, the judgment is coming. Why is the court afraid of our application and they've admitted? This is a routine application. What is going on here? I don't know. Why are we having so much noise out there? Are those people for you? Mr. Moore, are those your people? I don't know. Bannayuganda mutekewo obwenkanya kkooti tubasaba tetwagala kwekalakasa twagala obwenkanya munnayuganda munnafabbibwa banka bwe batetaddewo banka ebeerawo etya mu ggwanga nga terina layisinsi netusigala nga tukyakola nayo ate nga bakwata abatembeeyi ababeera wano nga babagamba nti abatembeeyi tebalina layisinsi musiba bannayuganda muzeeyi Kalugire mutuyambe si buli awasa nti omwana wa pulezidenti timujja kukola ebyo ebyekisiru mukwata bannayuganda abatembeeyi obutaba na layisinsi ate kati DTB terina layisinsi ate ogiwolereza kiryowa kiwanuka n'okola ebyo joli just kiwanuka jjajjawo bamutitya kiki erwanirira e Uganda twagala obwenkanya Kalugire n'okola ekyo bajaji muveeyo mukole obwenkanya mu nsonga eno. I know that this court can fix a judgment on Tuesday and extend it for a month. I know. Okay. I've practiced long enough to know this. So I'm saying, as an officer of this court, this is unprecedented. I request to see the head of this court over the head of the panel. You don't have to request me. No, It's let it be noted. It's because this is not something... head of panel. Yes. It's your right. We object to the reference to 5th of May. My colleague said we said nothing. We were supposed to object or allow the panel, and we had nothing to say. And that's the information I got from the head of panel. My lord, we are not Exactly asked. what he said. Yeah. My lord, we are not asked to accept or reject the panel. What we were asked to admissions or pending had application written which to would court. stop judgment. My It lord, we ought wrote to to have been court. raised. It was not. We wrote to My lord, court. this is just to waste time. No, And they are the ones unfortunately, wasting our time we are for busy 1.5 years. Please, let him talk. He let you talk. Why is he saying I'm wasting time? My lord, we are just indulging the abantu bano mubalaba Kalugire ne kiryowa bakolesa obuyinza bungi n'empinite ya waggulu nnyo sinnakiina sobola n'okunjija mu bulamu bw'ensi era mwonna mukiraba katuwa abantu basinga bafa nga tibuugidde ne bano abantu mubulaba amaanyi ge bakolesa basobola n'okunzita naye abantu bange bonna Bannayuganda benkolesa nze nkolesa abantu abasoba 1.5 I have close to 1 million people dependent on me. Kintu kyonna kyonna ekimbaako don't stand back kuba nze nyinza okuba nga siriiwo nga they've successfully terminated me nga banzise era kisoboka naye kyonna kyonna ekimbaako Kalugire ne kiryowa kiwanuka kuba katuwa olutalo olutuuse banjagaliza kukola ki kufa ate nga nnwanira ki gwanga na gwanga lyaffe kati ekyo muyinza okirinda ssaawa yonna naye nze ng'omusajja omusiraamu Allah yagira n'aba banzise era tebeewaananga nti banzise kitegeeza entuuko yange ebeera ekoze eba etuuse from Bank of Uganda which is the regulator. Abantu bano ne bayita ku High Court
ne bababuuza nti bannaye mwalina layisinsi nti aa layisinsi tetwagina nti lwaki kiryowa kyono kibiseera ebyo yali ng'ali mukekke naga out of impunity and arrogance twali tetugyetaaga. Omulamuzi Adonyo n'ayisa judgment kwa kkooti nti illegality yino nogikiriza bagikola ki tebakomye kumenya tteeka naye nolikkiriza bakoze ki n'akola judgment. Abasenga kye mutaategeera out of impunity bano abaana ba Edwin mbayita baana kuba embeera gye beeyisaamu tebamanyi nti eggwanga abantu naffe tujja kufa tukole ki tuveewo naye kati Uganda yakusigalawo oba weetuli oba tetukola ki kuliko n'abaatusookako naffe kwe tuli saawe naffe tujja kukola ki tujjagenda naye out of impunity. Omulamuzi Adonyo mwena kye mutaamanya weyamala okukola judgment eyo bamusindika ne bamudemotinga ne bamutwala Soroti. Balina obuyinza n'amaanyi ki mangi ate nga akiwa kya nnaku ebintu nga bino n'omukulembeze alabeka tabikola ki tabimanyi nti obuyinza babukolesa ne bayita ne baalikoze eki bwe baalikomye ne ku bantu ba individual ate abavudde ne tuwa Bannayuganda emino kwati nze hamu nkolesa abantu abasoba mu mutwalo naye kati olaba nga batunyigiriza ennyigiriza eno mutuufu kya nnaku nnyo.